mwe nva kujjana ewa Shata enyumba nzigale mwana mutwagaza ki bamani mutwagaza ki okiwulira enyumba nzigale ekiwuggulu kivaawa okiwulira kiikyo kivaawa naye tekigenda kufuluma ne wekiba kifa kitya tekigenda kufuluma wano ne wekiba kifa kitya tekigenda kufuluma wano ne wekiba kifa kitya yenna akisindise gugenda kuggwa tugenda kukitta wano kati njala ogenda ofunire wali ababodaboda njala ofunire ababodaboda gendo teri yaba kinzitire wano leeta ababodaboda nga abanamba w'essente wano mwana abantu betulagaza kitweyiyanga mmwe tekigenda kufuluma wano ekiwuggulu tekigenda kufuluma ndetera ababodaboda nga bana bakinzitire wano mbasasule okirabye tekifuluma wano kyonna byekikimye kigenda kufa bintu ebimu tubitwala nga bya lubalaato ne tubitwala nga eby'omu ngero naye mwana wattu kimala kutuuka ku ggwe ng'omuntu n'osooka otegeera mbu ddala kituufu bya ddala. Uno Shata fena tumumanyi y'omu ku bakyasinze okukolera gurupu y'abaana abazina karaoke oba ba dancers naddala ab'obuwala. Omanyi okubeera ng'ennyumba nzigale wagigadde bulungi oweekakasa bulungi nnyo naye ne mugenda mulaba ekiwuugulu nga kiyingidde mu nnyumba yammwe. Aha. Kale nze ng'omuntu ensonga z'eddogo mbeera saagala nnyo kuziwa budde ddogo biki ebyo webityo nze ng'omuntu saagala nnyo kuziwa budde kubanga ate najo weeyongera okuziwa obudde nazo ziyongera okufuukira ddala real oba part of your life naye munnange waliwo ekintu ekikusuukaku agambye tekivaawo nga kiramu bagenda kubeera nga bakittiraawo mazima ga Katonda mulimu ekintu ekisaana extra attention naye munnange weewuunya ate ekiwuugulu ekyo mbu si kirungi ekiwuugulu si kirungi mbu wabaawo okufaawo kirabira ate simanyi kikuliko ekiwuugulu ekyo si mawulire malungi.